Okubiri ng'abegwanyiza obukulembeze bw'ebyalo beewandiisa okuvuganya ku bifo by'obwassentebe b'ebyalo n'Emiro Kasaako n'abakyala. Ebbugumu libadde ly'amaanyi mu bitundu eby'enjawulo ng'abegwanyiza ebifo bagenda mu kwewandiisa. Omuvubuka nnyongera okumusitula nteeseteese okussaawo ebyemizannyo tubeere n'emizannyo nti ow'embaawo agenda okubagana n'owaggalagi. Abakyala abafumba ebyokulya bagenda okukwatagana n'abakyala abalala. Teekawo ekyalo kyaffe kibe nga kirimu layifu endala ey'enjawulo ennyo ate n'okwongera okuyambako ku baana baffe abatasoma kubanga era nzize nga mbagabira basaries okulaba ng'omwana atasoma ate naye ayambibwako kubanga abazadde abasinga tebalina ssente. Londa na nsonga, londa busobozi, tolonda mukwano. Twagala tukyuse ebyobufuzi mu kazinga nti bw'oba ozze okuvuganya n'obeerawo omuntu oba akalulu kawedde twegembifula balabe ku muntu agenda okukyusa akazinga. Ensangi waliwo munnakibiina kya NRM Masanga Justin akulukusizza amaziga bw'atuuse okwewandiisa ku bwannabakyala bw'ekyalo Nabazza mu tawuni kanso y'Ekyengera n'asanga nga kaadi yaweebwa omuntu omulala abadde yamaze dda okwewandiisa. Emyaka 40 bukya pulezidenti atuula ku ntebe n'ekiyingudde amaziga olunaku olwaleero luno. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamba abantu wansi batutulugunya taata. Aba NRM batuyisa bubi nnyo. Bannaffe batutwalanga ekitagasanga ate bagirina nga beeyita nti nawa NRM. Ono ategeeza nti ekibiina gwe kyawa kaadi wabula nga yeewuunyizza ate engeri ebintu gye byatuuseemu okubanga kaadi eri mu mikono gya muntu mulala. Naye kineewunyizza olunaku olwaleero mbadde ngenda wali ku nomination. Eno ye sitampu ya Semanda registra. Mbadde ndi ku nomination ne baŋŋamba nti ekifo baakitutte. Ate omukyalo gwe bagamba ekifo baakitutte ennaku zino zonna ajja nga independent ng'agamba abantu nti nze independent. Engeri yemu n'emukono ku kyalo Mulajje birimu mu ggombolola y'Ekyampisi Musuuni Stephen atuuse bwe beewandiisiza n'asanga nga kaadi waliwo omuntu omulala yagyewandiisirizzaako. Ngere n'obukakamu okulabika ng'akabeera yaffe yatuddwaako Kiramaani Aluuna Semakula ajja wano Mulonde Fulaga Beyala basobole okutonderako ebiwandiiko byange ku mpapula zange Ono ategeezezza nti kaadi yali yamuweebwa nga kale yeewuunyizza okusanga nti erinnya lye lyasaziddwamu n'ekwasibwa Saidi Nannoze. N'enkulaakulana n'eddembe mu kitundu. Kino kitabudde abawagizi be era nga bakedde kugumba mu kifo beewandiisisa wakati mu kulaga obutali bumativu. Ne batuuka okudituddako olw'okuba yagulira n'awaayo $5 million. Oyo omukyala Nannoze atuyambe ffe twagala muntu tetwagala bugagga buki. Ne batwalina kibiina tugenda kulonda Janga tukimanyi nti Fulaga Beyala waffe ye Musuuni Stephen naye twatuuse olunaku olwajjo agende kwewandiisa. Twasanze ng'erinnya lya Musuuni Stephen lyasaziddwamu wawandiikiddwako Nannoze Saida yalina Fulaga Beyala ate ffe nga twagikwasa Musuuni Stephen. Abakulu mu kibiina mu kitundu kino batuuse okugonjoola obuzibu buno era ng'oluvannyuma lw'akafubo basazeewo okulonda kaadi ey'ekibiina kuddibwemu. Ne mukama wange Semakula ng'akimanyiko tidde wano. Abantu babiri balwanira Fulaga. Etteeka lyo nalyo muligamba ki? Tulina kudda mu bantu abaki? Abantu ab'ekyalo baliwo okutuuma ne basalawo nti ng'akola ki? Era kye tugenda okukola. Nannoze abadde yeewandiisiriza ku kaadi eno talabiseeko yadde okusindika omubaka era gye bikkidde nga Munusu Stephen awangudde. Kimera David ne Alex Miseu be bakusakidde ebbuli erino Crack TV amalindiri.